Bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna abampuliriza nammwe abandaba okusinziira buli muntu gy'osinziira okundaba. Eno program yaffe Church Before Church olunaku lwa leero. Nze mukwano gwo John the Preacher okubanga njikutuusaako awo wennyini w'oli era w'osinziira okundaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abantu bangi mwansindikidde era ne muntaginga mu video eyo gye mulaba ku screen awo nga mumbuuza nti oyogera ki ku nsonga y'omuvubuka oyo eyazze nga ayambadde engule yeetadde ku musaalaba n'abeera awo n'afuuweeta enjaga mu maaso g'abantu omuli abakuumaddembe n'ebitongole ebirala byonna. Kati kuno kwe kuddamu kwange ekyokwambala engule ne yeefuula nti ye Yesu nga aŋoola n'okutyoboola obukristaayo, ekyo si kikulu, tusobola okudiiringa nakyo mu nsi y'omwoyo. Naye nze njagala kwogera ku ky'okutuula oba okuyimirira mu bantu n'atandika okufuuweeta enjaga. N'afuuweeta enjaga ng'ekivvulu kikuumibwa abasirikale, nga kiri ku TV, kiri ku social media zonna, ng'ensi eraba. Naye ne leero we twogerera nga tewaliiwo baamuyise wantu wonna kukola statement newankubadde okunenya ku bikolwa bye ebibi ebifaanana bwe bityo. Nabadde ndowooza ki kye tusobola okwogera, Bayibuli eyogera etya ku nsonga eyo. N'enfuna ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essuula ey'omwenda olunyolo 16. Bayibuli egamba bw'eti: kubanga abakulembera abantu bano babakyamya, nabo be bakulembera bazikirizibwa. Ensonga eno bassebo ne bannyabo bannayuganda abampuliriza, ekyagireeta oba ekigireese okufaanana bw'etyo be bantu abatukulembera okuba n'abaana n'ebyana. Nkiddamu, ekireese ensonga ezifaanana bwe zityo, okusiiwuka kw'empisa, be bakulembeze abakulembera eggwanga lino okuba n'abaana ne baba n'ebyana. Olwaleero we twogerera bassebo ne bannyabo, abantu bonna abaagala okweyisa mu neeyisa gye beeyisa, ki kye bakola? Kwe kuteekako feesi eraga nti ewagira gavumenti. Olwo nno ne balyoka bafuna kaadi ebakkiriza okukola byonna. Ndowooza ekyo nkyogera kubanga wano mbaddewo ebbanga lyonna wendi, nzize ngoberera ebintu byonna, n'endaba enneeyisa abantu engeri gye beeyisaamu, engeri abantu gye bayisaamu bannaabwe, naye ne bakulaga nti tasobola kukwatibwako. Kankuwa ekyokulabirako. Tuyina wano TV namba esobola okuwemula n'evuma buli muntu yenna, ne bamaliza ne baga nti ffe twebaza nnyo gavumenti, ne wataba agikwatako. Naye nga tulina ekitongole kiramba kye bayita UCC ekivunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo. Olwaleero tulina ministry namba ey'obuntu bulamu. Tulina ministry namba ya buntu bulamu, ey'empisa n'obuntu bulamu. Naye n'olaba nga waliwo ye muwabuzi wa gavumenti, muwabuzi wa president mulamba, muwi w'amagezi wa president mulamba, ng'asobola okuyimirira ku TV station ey'amaanyi mu ggwanga n'avuma buli muntu, n'awemula, n'akola buli fujjo nga tewali amukwatako. Kati Bayibuli etugambye nti ekyo kivaawa? Kubanga abakulembera abantu bano babakyamya. Ngambye Isaaya essuula ey'omwenda olunyirwa 16. Bino sinze nabiwandiika.
bwe tuba tunatereeza nga tunatereeza empisa nga tunatereeza eggwanga leka amateeka galeme kubanga amateeka nga wuziza nabbubi nga gakwatako abamu abala nga tegabakwata. Tubeere n'amateeka nga gasobola okukwata omuntu yenna kasita alimenya. Naye bwe tuba n'amateeka nga gasobola okukwata abamu abala ne gatabakwata, ekyo kizibu. Ekyo kiba kizibu. Abakulembeze muba muleese ekizibu mu ggwanga. Bwe tuba n'amateeka agagaana okwambala ebyambalo by'amagye, ekyo kituufu. Galeme kukwatako bamu. Ate ne tulaba nga waliwo abayimbi kubanga bo beerimbise mu kuwagira gavumenti ng'ate bo bambalira ddala yunifoomu zennyini ez'ekijaasi. Ekyo si kituufu. Bwe tuba nga tuyina etteeka erya Computer Misuse Act, simanyi act, ebifaanana bwe bityo, nga etteeka likwata abo abakozesezza obubi emitimbagano, leka likwate ne Nakanguubi Fulufiga. Naye limukwate kubanga naye avuma abantu, awemula, akola buli kintu kyonna. Lireme kukwata bano abaana abato bokka kubanga ate ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okukola ki? Okubuuka. Ekyo kye tugamba. Oleme kubeera nga oli muzadde nga gwe empisa oziteeka mu bamuliraanwa naye nga gwe ababo ku kyalo baafuuka kizibu. Ku kyalo nga baafuuka kizibu. Kati wuno omuvubuka, kati njagala kubuuza, singa ono omuvubuka ebikolwa bino bye yakoze nga yabadde talina kifaananyi nti awagira gavumenti, bandibadde tebaamuyise dda ku CID headquarters. Lwaki? Lwaki kiri bwe kityo? Lwaki kiri bwe kityo? Lwaki kiri bwe kityo? Leka etteeka libe nga likwata ffenna kubanga ffenna tuli bannayuganda. Libe nga litukwata ffenna, litukwate. Nange bwe nzija wano ne njogera ebyensimattu, etteeka linkwate. Kituyamba okuba nga tubeera n'eggwanga eddungi. Naye bwe muleka omusajja ng'oyo najja n'atyoboola obukristaayo, n'avuma obukristaayo, n'anywa enjaga, n'akulaga nti Yesu yali munywi wa njaga, kyategeeza. N'anywa enjaga mu bantu, tewali amunyega. Lwaki? Kubanga wa gavumenti, kubanga alina abavubuka bawagira gavumenti. Nedda. Nedda. Abantu abafaanana bwe batyo bayitibwe bannyonnyole ku nsonga zaabwe. Bayitibwe bannyonnyole ku nsonga zaabwe nga bwe bakwata abalala n'abafaanana bwe batyo nabo bakwatibwe. Naye abavubuka bakuba abantu, bababba ng'ensi eraba, ne basigala nga batambula bayinaayina. Ne basigala nga bayinaayina. Lwaki? Kubanga bataddeko ekifaananyi ffe tuwagira gavumenti. Ensi nnyingi abantu bangi bawagira gavumenti. Ne mu banyigirize mulimu abawagira. N'olwekyo okuwagira gavumenti kiremenga kukuwa mukisa okubanga okola effujjo. Abantu bamanye baawule kye bayita okuwagira gavumenti n'effujjo. Bw'okola effujjo ovunaanibwenga ggwe nga bwe mukwata abalala n'abammwe mubakwate. Kye njogerako ekyo. Ne Bayibuli kyegamba. Isaaya 9:16 mu lusome. Eno Bayibuli etuluŋŋamya ffenna, agikkiririzaamu n'atagikkiririzaamu, kubanga kino kigambo kya Katonda ekitaddiba. Sinze nabiwandiika bino. Sinze nawandiika Bayibuli. Nange Bayibuli nsome. Naye tuleme kutwala bantu kwiga eggwanga libe nga litambula bwe lityo. Libe nga litambula lityo. Nedda. Wabeerewo enkola nti oba oli ani kasita omenye etteeka lino, etteeka likuvunaane. Lireme kubanga livunaanako bamu. Etteeka libe nga likwata bonna. Bwe kiba ng'enjaga mbi, lwaki oyo agifuuyira mu lwatu ate ne mujja mukwate na basajja battu abagifuuyira eno nga n'okwekweka beekwese? Lwaki? Poliisi mbuuza lwaki? Waliwo abali waggulu w'amateeka ng'ate mutugamba tewali muntu ali waggulu w'amateeka?
mwanukule lwaki omuntu asobola okujja mu public bwatyo nga waliwo n'etteeka lya sigala lyennyini nga ne sigala yennyini takkirizibwa kufuuyirwa mu bantu kati lwaki oyo yaafuuwa enjaga